kolobi mbasonye mena aban kolobi mbasonye na bank ne banna kolobi musonyiwe ne nasabya musonyiwe nange mbasonye mama wange gyali ne antu wange gyali naye musonyiye kuba Bible yagamba sonyiwanga naye naawe ajja kusonyiwanga nange nsazeewo nsonyiwe abankola obubi ne bannakola obubi bansonyiwe. Bitalo bwatyo Becky waffe balabise tuba tumwagala nnyo nekyekane Katonda adda mwagala otusinga tugeza ku kyetusobodde naye nga bwengamba abantu bulijjo nti kuno ku nsi tuli bagenyi ate tetumanya ddi tetumanya ani tetumanya biseera ki naye ene kiruma ku saidi ya Becky simanyi nze paka sinabakikiriza nti Becky agenze sinakikiriza nti Becky agenze kubanga abadde mu bulumi abadde mu payini yise mu mbeera enzibu gyomanya nti no nzibu negula ekiro namulabye omusawo nangamba nti nakwita omusawo essimu ekiro namugamba nti Becky nga nyogogo mubiri ate agamba munda awulira ebbugumu lingi ne musawo yangambye nabwe yangambye ekyo ekintu simanyi lwaki sawudde mu maanyi nagambya netubirwanye bino baddeko mu mbeera nebagamba Becky tagenda akeesa Becky tagenda kukola bwati n'akeesa n'abeerawo so mbadde manyi kyekya bulijjo naye ndowooza ebadde essaawa ya Becky kuba sijja kugamba ntalo Becky zalwanye alwanye abadde ayagala obulamu era ye ngagamba sijja kufa sigenda kufa ngenda kuwona ngenda kuwa obujulizi ngenda kuyimbira Mukama ngenda mutendereza ngenda kukolaki naye ebiseera ebisinga ngenda nnyo gamba abantu nti enteeka zaffe zawukanaku za Katonda tuba n'ebiruubirirwa byaffe ne pulaani ezaffe naye Katonda naye aba ne pulaani ezze n'ebiruubirirwa bye so tuyinza okuba nga Becky tube tumwagala nnyo nga tulaba nti Katonda alina omuwonya amubeezeewo naye ng'ate emirimu gya Becky egisinga nga giri ewaggulu naye so bw'abanga gyagenze nga mututte kirungi afudde ayagala Katonda afudde amusaba amusinza amutendereza alesi kati awo omanya nti gyagenze Becky agenda kuwummula mirembe. Becky afiiridde wano waka oba afiiridde mu ddwaliro era ddwaliro ki? Becky twamu few days back twava emulago entudde waka nga batusibira okuva emulago etubeere waka naye Becky yali yetayagala kudda mulago nga yagamba ddali tonzizanga mulago tubaye tugenze mulago enfunda eziwerako nga tumazeeyo emyezi nga n'ekiseera nga batumanyiira nga bagamba abo nejuzi waliwo gwe bagamba nga atubuuze mulago namugamba balinde bagenda kudda bakomawo balinde so twakomawo Becky yaŋŋamba nti dadi saagala kudda mulago kyonna kikiba leka tuleme kudda mulago so netubeerawo ne waka ebiseera ebyo Becky n'afunamu infection zaawo ekifuba nekimuluma tugenda mu grade B ne mu grade B bali bamuadmitinga waliwo omukyala bamuyita Dr. Anyo Helen Anyo amulagaawo is one of the pediatric omukulu ward eyo w'abaana omukyalo oyo nga naŋŋamba bw'obuuzi bonna gamba basaba bankubirenga amasimu balina different doctors badde nga contactinga ku Becky ngamba kubira amasimu ne mbabuuza about Becky ne bampa advice so twamutwala mu grade B ne tubeerayo okuzaala ennaku nga 2 naye nga the expenses were high charges na biki ne tugamba nti ate nga tulaba ebisinga wane waka mbadde managinga Becky nga ninga ina akalwaliro waka oxygen nga nazigula amakere nda buli kimu ng'ebiseera ebisinga kinetagisa eddwaliro bukugu busingako bwe siina so twagenda mulira mukolako ne bamujjanjaba ntwe eddagala naye tugamba kisokala asobola okudda ewaka ne tukomawo ewaka tubadde waka few days ndibadde nffe twava mu grade B badde wayiseewo ndowooza wiiki ng'emu Becky yatandika n'ekifuba always kibadde ekifuba kimutawaanya engeri gyalina amawugwe nti amawugwe galwala yafuna TB n'amukosa amawugwe Becky bamuzana obulwadde bwa siriimu mama we n'atamufaako mutandisa ddagala nga bukyali so obulwadde bwa siriimu buleeta endwadde nnyingi so n'afuna TB n'amukosa amawugwe n'amukosa twamugiba TB emirundi 2 naye TB n'awona yadde yawona n'amulekera enkovu z'omu mawugwe ezo so
mwabadde nga twava wano ntugenda mu grade B batusibula ntukumwe waka tubadde waka ennaku ziizo Becky n'afunamuko fe ntugamba kyekya bulijjo Becky eyo nga nsula ntula nze nebaka ne Becky wansi ku mufalisaamu naye nga nsula ntula buli kikolina okusula nga omulaba nga omukeberako okusijana n'okusula nga ali mu nnyindo abadde yako okusijana okumala ebiseera ebyo ne bisinga abadde mulwadde naye nga mulaba tujja kimanejinga ze embeera eza bulijjo naye Vincent yagenze n'akolola nnyo nali ngenze Kampala eyo ne bankubira essimu mbadde nanga za ambulance nate nga ku standby ne banga Becky ono alinga akolodde nnyo ate asesema ne mbagamba tetumulekaawo kansindika ambulance nange ndi mukubo kabina sindika ambulance naye nkuba ku grade B essimu ne bangamba bwali budde bwa kiro agamba asaawa zino basawo ne bagamba muddusa ekisubi ntumutwala ekisubi bwe tumutuusa ekisubi abasawo ne bajja naye omusawo yasooka omutukako n'amukeberako nangamba nti nalaba atemya ku muune namugamba ono mumujjeo wano so ne batugamba tugenda basobera bali faro tubasindika kiruddu konze temusindika kiruddu katudde mulago kubanga bwe busobozi bwe tulina twesola gamba genda muri olisinga mulago nga katugende mulago batuze mulago gye twali naye twagenda mulago Becky nga ina kofu nga akola nnyo nga akola ne muvaamu n'ebyovu so nendowooza nti maybe kijja genda kubanga mbeera zibaddewo naye twabadde mulago twasuzeeyo that night twasulayo nga Becky nga ali bubi ng'alaaja na pain mu kifuba tasanya okaaba ekifuba pain yo mu kifuba amawugwe ng'akaaba ko nasula nyimiridde ekiro kiramba nga anesigamye mu kifuba bw'ati nga tayagala kwebaka naye nga nakunesigama nange leka nesigame mu kifuba kyombeere wano konze kale nensula nga nyimiridde the whole night kati yesterday Becky n'abeerawo ne tusiibawo awo n'abanga ali awo naye nga teyeyagala naye nga waali nga tusaba tukola ki then ekiro zaweza saawa nga nyaawo Becky bwe namuwulidde nga temperature y'omubiri gwe yawuka n'ey'omunda aŋŋamba munda alina ebbugumu atuuya na tumwambule tumunaaze naye nga mukwata ku mubiri nga nyogoga nnyo omusawo najja n'amupimako n'amugamba naye omwana nga nyogoga nnyo ofa ate agamba awulira omuliro anakwidde omusawo n'aŋŋamba so bwe yaŋŋambye ekyo nsi omuntu alinga Becky kyeyakoze twasabye ne Becky ne always aba asaba atera nnyo okwesabira Becky teyeesabidde eggulo Becky teyasabye saala nga yeesabira yasabye saala nga asabira ffe nanga dadi nkusabira dadi jajja abantu bonna n'ab'omu woodi muno mwonna n'abali mu ddwaliro bonna abalwadde mbasabira bawone bave wano bagende bawone mu saala gyasesenga Becky asaba nze nsinga okusaba abadde nga asaba n'ensirika ye n'alidinga essaala naye teyeesabidde yasabidde buli omu naga buli omu naye nga mulaba n'amaaso na buli kimu nga ndaba agugumuka bw'abaawo n'agugumuka agezaako okutunula bulungi naye nga amaaso tegakyala bulungi ewe nadde maze okukitegeera nti Becky alabika takyasobola kimekinga kyamberedde kizibu nnyo okuddamu okuyita mu moments eziddako awo kubanga mumanyi era mumanyi bw'abeera ng'ali mu pain nagambye omukadde gwe mbadde nga mbeera naye mu ddwaliro nga mumanyi nsaba obeerewoko wano obeerawoko ku Becky wano kansooke mbeeko ne bwenneesigama yankubidde si musanga 8 nga nawendi ogwekiro banavudde mu ddwaliro saaza dde nga zigenda mu 5-6 nankubidde si musanga 8 naye amasimbu yankubidde natidde okukwata essimu ye nadde nkankana bukanye nga njiraba nankubidde essimu naye nti ogikwata nankubidde essimu kusaawa nga 10 n'egikwata nagamba Becky alabika agenda Becky alwana agenda nemugamba nadde nakitegedde nti Becky kisinzira ku nadde mulabye nga ndaba kisigaliza Katonda naye nga so bwe natuuse ku makya nayinza okutuukawo era abadde zibadde ssaawa 11 awo n'ekintu era mu 12 olutuusewo era nsanze Becky nga asika gw'enkomerero nga kutuka naye nga kyenebaza Mukama nti afudde musanyufu esinga bw'ofiira mu Katonda bw'ofanga obadde ddala gwesize Mukama ofa oli musanyufu afudde musanyufu eba makya abadde mu bulumi yayise mu bulumi Becky bwe yayiseemu fushua simanyi ku nsi yamu kalo omuntu asobola obugumiikiriza abadde namuddwero munali bamumanyi era bonna abasawo bakaabire baga omwana abadde mugumu mwana adde atya Katonda abadde mugumu mwana adde atya Katonda Becky abadde mugumu naye Katonda leka bwatu bwe yasazeewo afiiridde ku myaka emekaso kusinziira ku Becky nze maze ne Becky emyaka 2 bwe namufuna naye afiiridde kusinziira bwe namufunira banga lyembadde nze mbala ne birthday zenkuziza recent twakuza birthday ya Becky y'emyaka 10
nga twakagikuza recently wano era twagikuliza wano emyaka 10 so gye myaka gyafiiriddeko. Moments ki z'osobola okujjukira z'ogamba ngenda kumisinga omwana ono okuddako ekatono emabega? Becky namusangira alina ekintu kimu nti Becky nga ye tosobola mulaba n'ogenda nti olw'omulabako abadde alina aliko kisa kya Katonda nti tosobola muvaako olw'omulabako bayala kusigala naye ng'oyogera naye ng'omubuuza. The first time I saw Becky nasikirizibwa okuddayo neera naye mba ngenda mu ddwa emirundi ng'esatu olunaku nva ku mulimu ku makya ntwala breakfast ku saa 6 nenziruka ne ngendayooko akawungeezi eky'olunyuka ku buli mulenga n'ensiba ne Becky mu ddwaliro nga oba naye olina moments z'ofuna naye nga yadde ali mbulumi naye bw'atandika okusaba bw'atandika okuyimba Becky ng'ayiwulira oluyimba olunaku lumu n'alukwata n'aluyimba atandika okuyimba so those moments za Becky tuba ntula mu simu yange naye nga sinza nakuddamu kulaba moments za Becky na video na recording nga naye ng'ayimba asaba atendereza. Becky abadde ayagala obulamu kyemuyinza okugamba nti abadde ng'agamba sijja kufa Katonda wange anjagala ajja kunkuuma. Abantu bagamba ngenda kufa naye sijja kufa, ngenda kuwa obujulizi naye sijja kulima nti nyinza sijja kwemulugunya eri nkola ya Katonda kubanga asigaza obuyinza n'amaanyi naye ate okwagala kwe kulina okukolebwa. So bwabanga Becky yasaba nakkiriza mbu tajja kufa, nakkiriza mbu ajja kuba mulamu, n'asinza n'asabiranga abantu n'akola ki naye Katonda asazeewo n'amutwala. Well Becky wano we tuli bwe nali namuleeta wa mama wange tuba tumujjanjabira bukya twava Fort aba tusibudde mulago bwe tubeeranga wano naye Becky wano tugenda kusulawo kiro kya leero enkya tukiire tugende Fort Portal so agenda kuzikibwa Fort Portal Kagote eyo ewabeera omukyala omukadde eyankubira essimu ng'asanze Becky n'agamba nti mwana gwendaba wano gwenreceiving ku baasi naye ali mu mbeera bweti ne bweti. So tubadde nnyo Fort ng'akwasaganya ku Becky oyo nze Fort ndi nagenda kukolerayo nze ndi weeno family yange eri eno naye nagenda kukolerayo gye nasangira Becky 2 years back nenkwatagana naye omukyala tuwe tukwatagananga naye for all that period of time. So tugenda muzika Becky oyo omukyala Fort Portal Kagote olunaku lujja kuba lwakutaano tugenda kusimbula n'enkya ku makya tugende Fort Sudeye Fort then ku lwokutaano ndowooza ku ssaawa nga mu 7-8 abe ng'aziikibwa. Kitegeeza naawe tomanyi maama wa Becky mutuufu na taata we mutuufu? Becky simanyi bazadde be. Becky story ye badde ng'egyetambula abadde ayogera story namufuna emyaka ndowooza 7 n'ekintu awo ne Becky ng'ayogera story so story gy'abadde ng'anyumya abadde akugamba buli kimu history na buli kimu. Essimu yamu ngenda kunoonya waliwo omuvubuka maama we gwe yakozesa ku ssimu ye nga nkubira naye omuvubuka ngenda gezaako nakubya essimu ye ku makya nga njala mutegeeza agambe maama we bamulabyeko kubanga mwali Masaka mu Nnyendo gye baŋŋamba gye nisimulaba nkagenda bwafaanana ne nandiyagadde maama we amanye era afune information nti muwala we yafudde bw'aba asobola ajja mukubeko eriiso evannyuma kubanga recently ne Becky wano nensaba Becky ekintu kimu nti asonye maama we era Becky n'akkiriza mu mutima gwe n'agamba musonyiye n'abantu bonna abankola obubi bonna mbasonyiye so which is good. So maama we bambi gyali bonna balabye Becky n'ategeera enfa ya muwala we bambi yandize n'aziika kubonera ku mwenezo mulundi ogusembayo. N'ekintu ky'oyogedde nti Betty abadde yanyigira maama we yamukola ki ekyo ekyamuleetera okunyigira maama we? Becky alina history nyingi wabadde awo ebigambo ebimu abadde oluusi ebimu abadde abyogeranga ne mu capturingira wakati naye Becky ekisooka yanyigira maama omutu yaku bbaasi n'amusindika gy'atamanyi ate nga mwana muto ku myaka gye kuba Becky akunyumiza nagamba yamutera ku bbaasi n'amulimbalimba nti gy'ogenda olina kusangayo abazungu abagagga abagenda okuweerera bakutwale mu ssomero osome naye nasuubiza Becky ebintu nga byamusuubiza ajja bifuna naye simanyi lwaki kano takkiriza Becky kufuna bintu ebyo kubanga kyandibadde kyandikoze nze kyaninkoledde
singa Becky mwe byamusuubiza nze nagamba Becky mama byakusuubiza yamusuubiza nje kusindika ogenda kusanga yabagagga abazungu balina ssente bagenda kuweera ina kutwala mu masomero ogenda kusoma ogenda kubeera bulungi n'aba ne hope n'amugjiwa kana mutana mpaka ku basi ya link nasula konda na Becky ekipa kya soda kimu bwest namugamba nti nja ku Becky nga tamanyi agenda okula mwenga asigadde kwa basi nga amusibula ekintu Becky kyamunyiiza nkisigala ku mutima aga mama n'atajja nakunda baje yangamba okugenda mwita okuvuola teyadanga teyajja nakumula baje yamusindika nokera kumona na musindika ali ati atenga yamusindika nga Becky mulwadde nnyo nga ina skin ya butuka yenanga alabika bubinyo naye mama we ebintu ebikuko byanyiza Becky then nature Becky ndoza mama we nga bumanya abakyali afumbirwa mu maka amalala ndoza nga bona ofumbirwa nojja n'omwana omulwadde Becky yalinga tochadi nnyo gye yagenda ne mama we omusajja ngamba juzo omusajja yankubisanga wayoyo baganda bamama bankolanga byonna bino story ya Becky mpanvu ate eri so hurting so bw'ogiwuliriza yonna ebadde eka by'amaziga era ng'eruma sebisere bisinga mbadde postinga about Becky nenga ebintu emusi postinga babedde bikwasa ennaku nga biruma nnyo omwana omutongo oyo kuba nti yayita mu mbeera ezimu zolabanga tezikisaana ze tezimugwana so ate okuba nti ate mukama tamulese kubeerawo witnessinga nakuba bujulizi kyekigenda okusinga okunnuma nze nti at least bw'abanga Becky yayita mu byayiseemu yandisigaddewo na testifying naawe obujulizi naabo n'abantu abamukola bamukola n'abamugamba nti ogenda kubeera bwoti ne bwotogenda kuwona togenda kukola bwati Becky yandibaddewo na testifying naawe obujulizi ye yandibaddewo ekyo kyengenda okusigala nze nga neebuuza Katonda nti at least ngenda saba Katonda buli kimu okinkoledde kyenkusaba nenkusaba ekintu kimu ekisembayo ono omwana muleka abeerewo that's all I wanted Becky abeerewo sina kira kyenjagala ninga mukama byonna obimpadde family yange abaana balamu na buli kimu leka Becky abeerewo at least akuweera obujulizi kubanga ekitiibwa tekidda gye ndi kidda eri Katonda so kyonna kyonna ekyandibaddewo Katonda yabatwala that gloria nona sinze ng'omuntu so nasaba Katonda naye nga bwe ngambire tusana kwemulugunya namu questioning Katonda sigala Katonda so nze nagambye kamwebaze nga bwagamba nti mu buli mbeera munneebaze era mu buli mbeera baze Katonda so yadde embeera nakitaddewo nze ngenda mwebaza nga nze nti kyonna n'okuleka Becky n'abeerawo kakabanga kabaddewo ekitiibwa kimuddire mama mawulire agafunye mama we I'm not sure mawulire agafunye bambadde sirina contact zonna eri mama we so ngenda kugezaako kunoonya eri omuntu omu eri ankubiddeko amanyi mama we so wanaba mufunye njagezaako okufuna ebbanga ly'omaze naye kitegeeza ne taata w'omwana ono abadde takkubirangako sirina communication biriva ba parents ba mwana ono yonna yadde n'omugwe nagezaako yali mama we ne mama we nga bwekugamba nti yakozesa simu ya muntu so ngezaako mutunoonya bana mugamba twabigani mumwe namugamba nti jangu nafunye omwana wo nti ye nemugamba kirungi nemugamba omanyi kyoba okola naggulawo omusango ku poliisi nembaga nafuna omwana ono bwabwe namusanga n'omukadde oyo nemugamba sinza ku taking responsibility ya mwana bwe sinaako nnyo background kangende ku poliisi to reporting naggulawo poliisi ebboome Fort Portal era falere ya Becky gyeri nga mbagambye embeera y'omwana nga gye namufunamu na buli kimu so I had to do that protecting on my side but mega manti no mwana I had to open up that case police station eboma Fort Portal that is something like omwagumu n'ekintu Maziga so that case was open so mushana namugamba nemugamba jangu naye ekyo ogenda okumanya nti ogenda ku meetinga tugenda ku police ogambe nti gwe mama w'omwana then we oveeyo police yonna kyeneesalawo okukola n'emitendera so bwe namugamba ekyo n'atya namugamba nze sikwinaako buzibu n'akaaba nti saayina ssente nali siri mu mbeera nnungi munansonyiwa omwana omuta ku bbaasi nange naye sina kyakikolera omwana yandwalira simibadde bwalwadde biki kati saa zino nga nze sina kinyinza kukola naye ku poliisi tugendeyo waliyo office ekola ku ekyo ojja bikwasaganyiza eyo naye ndowooza yatya essimu n'agijjako kubanga nasemba kwogerako yali simu ya nvubuka oyo gwe yali akozesa era nemusindika ebifaananyi by'omutale nemuga kusindika ebifaananyi bya muwala we omulabe nga bw'afaanana nemusindika ebifaananyi ku WhatsApp simu y'omuvubuka oyo nemuga ebifaananyi bikusindikidde oyo omulabe naye ng'okusooka ndowooza lwaki yali asooka neyeegaana obulwadde namugamba Becky alina obulwadde bwa siriimu naye yekangamba tekisoboka akufuna atya nemugamba nnya bwe kyotegeeza
namala mulemerako nnyo n'adduka admitting n'agamba kale kituufu ng'ate ekyo kyekireese omwana okubeera mu mbeera weegaana obulekezi omwana muli naye nga right okuba nti najjanjabibwa ng'akyali olw'ensonga weegaana obulwadde kubanga gwekyali muwala muto okyayagala ki bakulaba naye ate kyaffecting era kikosa omwana naye newe nga bagambye nti byonna bya Katonda ziba ntegekaaza. Nga tunaatera okumaliriza challenge ki eza maanyi z'oyiseemu ng'oli ne Becky ono ng'omulabirira? Nyinza ogamba challenges zo nnyingi kibadde kiri so challenging oba n'omulwadde nga wuwo nga mwanawo oba muntu wa mu nnyumba n'omwogyeko kuma wiiki emu n'owulira nga tokyasobola kutamye kubanga obusobozi bukuweddeko. Becky abadde nga tantama nga sikoowa badde nga simanya busobozi gye buva kubanga mazima gali nti emikwano gya Becky emingi Becky alina abantu abazzi bajja mu bulamu bwe naye nga bajja mu moments zempulira nga nze nemereddwa nkooye ne bajjawo alina gwayita brother mwayita mwali Mugisha Robert alina oyo Madam Caritas abadde nakyagezaako omukolera ku NBS Madam Naomi alina mikwano mingi gyesinza kumenya mu bwomu abafibi aba TikTok mikwano gya TikTok bambi abadde nga baweereza sukaali omugaati biki kubanga Becky nga bw'omulaba olunaku ekitone nnyo nga muyinza okuspendinga emitwalo 5 ekitone nnyo nga temugenze mu emergencies tukozesa machine ya oxygen nagigule waka wano era nebaza omwami era SB4 owa SB4 media yanyamba ogula machine era bukadde kumpi busatu okaseeko oxygen sirinda empanvu kamu kinana ebintu binagula okudde waka nga biri bukadde nga 10 okusetting up aka mini hospital waka aba mini clinic waka naye gyonna gyali mikwano so time yatuuka nga sikyasobola giving up on Becky kubanga emikwano gye gibadde ng'ebweru eyo nga baagala okumanya ali atya alidde ki akoze ki so challenges zibadde nyingi but I've been able to manage them singa nze ng'omuntu naye era abantu badde bankubiranga amasimu bambuuza naye gwe okikola otya oyina family oyina biki newerekereza n'obeerawo ku oyo omwana gw'otamanyi kikola ne baga nange simanyi bwe nkikola naye sinze n'ekisa kya Katonda because I know me I couldn't do it nze ng'omuntu sisobola tulemu okwefaako n'okwerabiranga abantu then ate okufa ku muntu gw'otalinaako kakwate so nganze omuntu tekisobola naye nadde nga ngamba nti kisa kya Katonda kyekinsobozesezaamu ebyokuba nti mbadde mu bulamu bwa Becky for that long okujjako kyeneebuuza lwaki God chose me to go through that and then take Becky away. Ekintu kyekibadde kinumya omutwe eddakiika eziweddeko awo ngamba okay fine Katonda yanonda okubeera mu bulamu bw'omwana naye ate lwaki for this period of time n'amutwala lwaki tamulese and then at least nange nendaba ku mwana oyo ng'akuze ng'avuddemu omuntu ng'alina kyakola oba afuuse dokita oba afuuse eki nange ne ngamba emyaka 2 gye namala nga nkola bwenti nsula wansi ne Becky nkola bwenti sitambula mbeera ku 24/7 at least kino kyenfunyeemu naye nga bwe ngambye nti Katonda ebibye tebikwesioninga Katonda asigala Katonda so kitiibwa era nkimuddiza. Nga tumaliriza enteekateeka baziddiramu abantu abalaba ku mikutu egy'enjawulo enteekateeka z'okuziika. Enteekateeka za Becky ez'okuziika tugenda kusula wano leero then ku enkya ku makya tusimbule tugende Fort Portal abanayagala okujja okuziika sinaba kufuna confirmation ya motoka zigenda kukyajinga sente meka okuva wano okutuuka Fort Portal but soon tujja kufuna information eyo tubenga bisharinga n'abantu abanayagala okujja okuziika naye okuzigenda bera kwa Friday sinkya enkya tugenda ku transportinga body tugitwale Fort Portal esuleyo then on Friday tujja okuziika Fort Portal. Amanya agange nseeru yirika alana. Twayanso.